ko inshallah era mbalayirira omukyala yawedde ne bamala bamutumma zemboko n'olutawo lw'owulira tuli bagole naye tetuli bagole mu lulimi olutuufu Oluganda okuva olwaleero ono tomulekanga katugenda gye bagenda njogenda okukakasa mutoli muleka naye tali kuleka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amina. Bismillahir rahmanir rahim. Ayim kama Allah subhanahu wa ta'ala tukwebaza nnyo lunaku luno lwakedde lutonnyama kakuba nendaba omugole ku makyana ngamba nti yago mukisa. Allahumma amina. Allah tukwebaza omukisa ogwo gwe watuwadde, tukwebaza olunaku luno nga lwakako omusana, tukwebaza olunaku luno tutasuubira mbu tujja kuba wano, tukwebaza olunaku luno nange saasuubira mbu ennaku z'omwezi zino nga 2 tujja kuba tugenda nga mukulu Lubega Kasim agenda okwanjula. Tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutambulize bulungi olunaku luno n'abagenda okujja ku mukolo guno batambuze bulungi baddeyo bulungi banyumire bulungi naye nga kino kyemba suubiza omugole waffe masha Allah ta'ala omwami tumuleeta mu bitiibwa ebizibu naye nawe omulaba ennaku z'omubuzeeko akanyiriro kanyirira Allah ta'ala Allah akkirize bannange olunaku lwe luno mulindwa tuwebaza mwenna bakyali baffe mikwano gyaffe ab'enganda baffe buli muntu yenna alina kyazannyo oba kyali presenti nze leero tukwebaliza ddala nnyo byansusse nnyo mwebali ddala katugende tunoonye omukyalo tugende wano mpereerwe tugenda mpereerwe wano kumpi ne doctors clinic awo opposite nayo yambuke direct close ekikomera kyotunuddemu kyennyini. In fact osobola n'owunyiriza bulinze emmere weeri wunyiriza ati omugole tusimbule omwogezi yali atukulembera muba tumusanga wali oyo atukulembera ya kubanga wali ali weino atukulembera ya chairman bikole banange nzire gobera bonti tuyawukana ku festimani fetuleke mwana lwaki obeera bwotyo fetuleke fetuze kukuwerekera ku mukolo oyagala ate tubenga ate Vegas Promotions representing mwana mwebale kutwagala mwana well please kale ndowooza bwemba seerabidde ndowooza tugende Kasa kaliwa aliwa ku mwana kasa ali testimony anatula wano anyesenga kale tutambule Sula. What is it? Okay. I know why. Ulwana.
Thank you. Tutuma abaana abalala naye nga bassebo ne bannyabo mukkirize twongera obeebaza ekisookera ddala okukkiriza ne mujja olunaku olw'olwaleero musaba mukkirize twekubireko mu ngalo bw'oba oyagala okumanya nti osobola okutegeka omukolo n'otajja abantu ne batajja ssebo taata mpulira yeffe abeddira engabi tutuuma erinnya lya mulindwa omuwala abeera namulindwa ekigambo mu Luganda kitegeeza nti obedda be mulinda amulindwa ate abendwa batera okubitujjako netuli balekera olw'obunafu bwembwa ku ngabi olw'obunafu bwembwa ku ngabi ate engabi yesinga okudduka kati kambuuza ab'engabi ssebo ab'engabi bano essebo bayunzi ffe tuyunga kabaka bwaba amenyese mu lubiri kakati engeri gye bali bayunzi essebo omuntu ayunga aba musawo oba ye aba muganda oba musawo muganda musawo mukiga musawo muki aba musawo aba musawo eyasoma okujjanjaba amagumba agafunye obuzibu mu lulimi olwaffe no mbenga bikituyita sapayonic bwekibanga bwekityo musanze ku basawo nga mujja abasawo babaddewo era ffenna nti ekitwewunyisizza tewali gwe bajjanjabi magumba ffenna batujjanjabi emitima gye gibadde gimenyese naye batugaa nti rifaala eri wano wa Dr. Brenda emitima gyezza engulu taata giteredde ambakkiriza musembera abange mujja tugenda